Abantu bane emitwalo 5 basengula okuva mu ggwanga erya Tanzania wakati w'omwaka 2026 mu kiseera eky'okwawula ensalo wakati w'eggwanga Uganda ne Tanzania mu bukulembeze bwa Jakaya Kikwete. Lakini watu wanalishabikia sana na viongozi wetu wa dini wanalishabikia sana pande zote mbili. Abantu bano abamu bali nzalwa za Tanzania n'abalala baafuuka bannansi oluvannyuma lw'okuzuula ng'ettaka kwe baali batudde litwaliddwa eggwanga lya Tanzania. Mu 1900 abantu abasinga basigalayo Tanzania bwetutyo bwe twafuuka abatanzania okuva olwo ne tufuuka ne tuyitibwa abatanzania eyo kategori esooka naye nga twogera olulimi jjukira nti okuva emabega twali basajja banyankole yali nkole, that was Ankole Kingdom. So oluvannyuma ne tujja ne tutwalibwa ne tufuuka abatanzania nga basaze ensalo. Eyo kategori esooka. Kategori ey'okubiri abaliyo bafuna kye bayita bafuna citizenship through law ne bafuna empapula ezibakwatako okuyitira mu mateeka bafuuka abatanzania. Then kategori ey'okusatu okusinziira ku mateeka g'ensi yonna singa wabawo okwawula ensalo omuntu n'asangibwa ku ttaka nga litwaliddwa ensi endala aba wa ddembe okwesalirawo wajadda wabula okusinziira ku bano nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Yofesi Karuga bagamba nti omukulembeze yali akulembera Tanzania wakati wa 2026 yayise ekikwekweto kye yatuuma Operation Kimbunga mwe yagobera abantu bano bonna emitwalo 5 mu ggwanga lino n'ebintu bye baalina ne bisaanyizibwawo okwali amalundiro g'ebisolo amaka ennimiro n'ebirala. Yasooka ne ba withdrawing ku ziri permits ate nakyo kyali funny because mu permits omwo tebateekangamu nteeza wabula bateekangamu amanyi. So oluvannyuma bwe basalawo okugoba abantu ne babagoba ne batwala ebintu byonna bitwalira. Wano we twogerera ffe twali basajja bagagga nnyo kubanga babiri wana abantu benyina wano kozi ngomu ayimiriddeko ono asobola okuyimirirako nemulaba ono kitaawe yali ayina ente 13 noono ono kitaawe yali ayina ente roughly 10 nafa amaka gaffe naye abatanzania kyebakola bwe bagenda tebayita bwe bagenda okugoba abantu nga omwami bwayogedde ne bagamba bano bagamba kati tebakyalina we babeera wankalakkalira era babundabunda mu mawanga agatali gamu okuli Uganda ku nsalo ku kazinga Chane Kasese n'ebitundu ebirala. Bitundu bino ku boda awo abamu bwe bajja actually balinga omuzungu kyayita a primanje dog that you keep chasing from your doorstep but keeps coming back nga bo embwendalu tosobola okubeera ng'ogoba naye nga buli kaseera ebeera ekoma kubanga bamanyi nti ensi yaabwe yali eri. So okuva mu ekyo kyekyo lwaki twasaze. Bagamba nti bagezaako okusaba gavumenti zino ebbiri okukwatagana okubaako kye zikolawo okumalawo embeera eno naye tewali kye bafunyeewo. Amawanga gano gombi gatulage ffe tuli ba ggwanga ki kubanga tetusobola kugamba tosobola kuyimirira n'ogoba abantu okuva mu Tanzania gwe Uganda n'obakkiriza wabakkiriza mu gundi ki weeru bwe banaaba nga batukkiriza okutuwaako obuyambi ekiseera kitono bandibadde nga boogedde n'eggwanga libi ne tutuzaayo mu ggwanga lyaffe. Ku nsonga eno nga bayita mu Munnamateeka okuli Mwesigwa Rukutana n'abalala basazeewo bakube gavumenti zino ebbiri mu kkooti ya East African Court of Justice etula Tanzania bawere ennembe nazo ku nsonga zino. Gavumenti bwe zaasaba okuteekako akakiiko kanaagonjoola ensonga ezo tebabimaliriza kati abantu babonabona gavumenti ziri awo tezirina kye zikola. N'olwekyo batuwadde batusabye balooya ba Mwesigwa Rukutana ne kampani ne Ocean Advocates b'embalaze wano tugende mu kkooti ya East Africa si ya Uganda si ya Tanzania naye tugende mu East Africa tujja kufunamu enkizo neyamba abantu bano okuddayo mu mataka gaabwe oba okubaliyirira bye bafiirwa.
so lwakuba abantu bangi nnyo mu mateeka balina okunoonya batono abaana abakiikirira kakati banoonyeza abantu bana omulabo batudde wano tugenda no mu kkooti okukiikirira emitwalo n'emitwalo gy'abantu abali babonabonera eyo ensonga lwaki tubayise bano empapula twazitaddeyo mu kkooti tulinda kkooti okutuwa olunaku tugende. Rukutana agamba nti bano bamenya endagaano ey'omukago gwa East African Community okukkiriza bannansi b'amawanga gano okwetayaayiza mu mawanga gano awatali abakuba ku mukono. Endagaano eyo erina okutambulwako buli ggwanga lyonna kakati bagimenye kubanga mu ndagaano eyo kikulu nnyo okusinga obukulu mulaba nti buli patana state buli ensi kinoomu erina okulaba nti eddembe ly'obuntu eddembe ly'obuntu mu nzo teririinyirirwa. Singa kkooti eno ekizuula nti ebyakolebwa byonna byali bikyamu baagala ekaka gavumenti ebbiri zino zisasule ebintu by'abantu bano n'okubonaabona kwe bayiseemu. N'olwekyo twagala kkooti eyo eragire gavumenti eya Tanzania eruyire abantu bano oba ebaleke baddeyo mu bibanja byabwe ate eya Uganda naye ensonga zino ekwasa omukono gw'ekyuma balebe nti abantu tebabonebolera mu ggwanga lyaffe. Ekisigadde mu musango guno ye kkooti eno okuteekawo olunaku kwenaatandikira okuwulira omusango guno. Thank you so much.